Mugamba mutya mukwano mwasoze mutya kansubire mwenna muli bulungi era kandowooze weekend yonna mugiyiseemu bulungi nga mukama kyabakuumye ekinsingira ddala okwagala bampita Lovelyne Masha leero nyina kameseji kendeese kameseji kano ngenda kubasaba mukawulirize era nga nkasindise eri buli muntu yenna amanyi nti olina omuntu gwe wali oyambyeko kayinza nno kunyiiza naye ngenda kusaba beere mukakamu bikaba nkakunyiiziza kubanga sigwe wekka ayambye nange nali nnyambyeko kiba kitegeeza newange kagenda kujja naye nga nze nsobola okikwasaganya kale naawe neetaaga okikwasaganya nga nze meseji eno mbagamba nnyo meseji ze mba nsindise mbaako n'ensonga lwaki nze sindise obulamu kwetegereza kwange oba mu kunoonyereza kwange okutono ndabye nga abantu abayambye abantu ate muyina enkyuka gye mukyuka mutuuse n'okuba nga bambi waliyo abayinza okwetaaga obuyambi naye nga takyayinza kujja wo kukusaba buyambi ku lwa nsonga ebintu byebawulira bingi nze ndooza nti omuntu oba oyambye yamba ngaokolera Katonda ogambe nti oyo muyambye mukama yali nsasula omuntu yenna ng'oyamba naye ng'okimanyi nti nno omuntu gw'oyambye agenda okubeezaawo mu bulamu bw'ensi eno oli mukyamu ku lwaki njogedde bwe ntyo abantu bangi nyina ku bantu benfunye oyina gye nagamba Masha nina mukwano gwange yanyamba bwati ne bwati naye Masha ate mukwano gwange anjogerera nti yanyamba biki ebyo ebintu banange binyiiza ebyo bintu binyiiza oba wewaddeyo n'oyamba munno muyambe mukama agenda kusasula ekintu ky'okuyamba nze nkirabanga omuntu wona okukwata ensigo n'ogiteeka mu ttaka naye nga tomanyi ddi lwegenda kumera era nga gwe omanyi nti wonna weerimerera eri kuyamba oba etya nga bwerimera nga gwe toliiwo eriyamba omwana wo alegiryako omwana wo bw'ali bataliiwo eriyamba omuzzukulu n'omuntu omala bw'atyo nze bwe mba nnyamba bwentyo bwe ŋŋamba era nze bwe mba nnyina omuntu gwempa ekintu nga manyi kiyinza oba ku ddala lyekimutwalako ŋŋamba mukama nkusaba omuwa omukisa kimutwala eyo oba oli awo bazzukulu bazzukulu be baliyamba ku bazzukulu bazzukulu bange nze siyamba kuba neetaaga nze kunzirizamu eyo essaawa kale singa naawe okikwata bwotyo tugenda kufuuka abooluganda ddala abagenda okukkiririzaamu abantu muyina endowooza nti bw'oba oyambye omuntu toyagala akuyiteko omuntu gw'oyambye bw'akuyitako nga yayitamu ggwe leka mbawo ekizampo singa nzija nekugamba nti nkusaba onnyamba ompoleyo miliyoni 2 nga butuufu zinayadde 10 naye nga gw'oyina bw'onnyamba nomba miliyoni ezo 2 kyemba nzikozeemu toyagala tekisinge ku kikyo bwe nkuyitako nekikola ekyange kyamaanyi okusinga ku kikyo atandika okwogerera abantu nogamba oyo mulabe yokwewanika nze namutuusaayo kale singa saamuwa ssente obadde okimanyiko nti ssente zewampa oba osanga mukama yazikuwa nga olina oziwanze osanga tezaali zakuba zange nga nawe tewandizifunye abantu bangi muyambi bannammwe ne bajja ebweru olina omukubira essimu kati era kambawo ekizampa endala ndi mu kiyumba nemanya nti wano mu kiyumba muwala wa mami wange ayagala omukozi nekubira mukwano gwange ali Uganda ne mugamba olinawo ku ssente awo ofune passport bali bagenda kusindikira visa gyokole mukwano gwange nangamba Masha omanyi siyina ssente naye mpola ngekole passport nja kuddiza nga wansasudde mwena mwera tukole wano fena mu kiyumba nze nkolera maama ye akolera muwala we nga nkwata ssente nga nzimuwa eno kizampo nzimuwa ali mu Uganda mukazi otajja naye yetetenkanye bajja mu kiyumba okwetetenkanya nze nga Masha ndowooza nti azze kukola n'emirimu ejjanga aginkolere ndowooza nti azze tajja kuganja kusinga nze banaye tulina endowooza yeebasa bannange bemutujje mu matu nti oletse munne mu kiyumba mukole mwenna omuwozi era nakwata ssente zo n'azikuddiza lwaki omufuukira akayinja mu ngatto lwaki gwe olowooza nti maama wammwe ewaka talina kumwagala nnyo kusinga ggwe oba oli awo ye alina empisa ennungi oba oli awo ye akola nnyo okusinga bamwagala ate ozimba omutima bannange nedda oyogera nogamba mikwano gyo ano namuyamba nemweta n'akola kati anfuukidde ekizibu so bambi talina kizibu kyakufukidde naye mukazi wattu naye akola kwetetenkanya kubanga yensonga lwaki wamuyamba tewamuyamba jja ataafuuke feriya wamuyamba jja ayimusibwe abantu mubayambye n'omugattira ku mulimu eyo Uganda waffe nomugamba omanyi wano oliwo ekicupa jangu okikube n'omugattawo n'akola omulimu n'agufuna nate n'ayimuka n'akuyitako n'ofuuka ejjembe bannange namuyamba kati ampitako alaba wakabi tamanyi nze namutuusa eyo wali madaala mugenda kuntonya kyobola nabaga bigenda banyiiza oyinza okuba wali madaala nze kamba buli muntu ayina kwayina okulinnyira si nsonga otya ogenda kufuuka eddaala lya Masha tolina kyakikolera ngenda kulinnyirako mukwano
mukama yakumpangidde wawo nkulinnyireko ntuuka eri waggulu lwaki ntuuka wago ate n'oyogera bingi Masha ayina eddala nange nyina omuntu omulala nninyiddeko era nyina n'omulala agenda okunninnyirako n'abalala wabula bw'aba nninyiddeko n'ampitako n'agenda leka ŋŋambe nti mukama mutwale oba oli awo aliyamba omuzukulu wa Tatyana nze we ndiba siri mubadde mukimanyiko bamikwano nti abantu bangi tulina essanyu lye tulina emirembe gye tulina abatwagala naye nga tetumanyi lwaki batwagala ng'oyinza okuddawo n'ogamba mikwano gyo bannaye mbabuulire nze simanyi nina omukisa ku mukyalo oyo bannanga njagala ebitagambika naye nga tomanyi lwaki era nga bw'okyogera nti simanyi lwaki anjagala naye ng'omukyalo oyo ayinza okuba akwagala nga jjajjawe yali akwataganyeko ne jjajjawa jjajjawe mwe gye mutamanyi wabula ng'olwokuba jjajjawa jjajjawe yasiga ensigo ennungi mu kika ekyo nga gegamba kungula gwe omuzukulu gw'oliko naye ng'ogamba omukyalo ono lwaki anjagala bw'ati bannanga omukyala ampaniridde bannanga omukyala ankutteko abasinga obungi kati nze kambayo ekizampa emu nze siina wantu we nali mbaddeko ne batampa okugeza okuba nga ndi mwana muto nze buli wantu we nabeeranga abantu be nasangawo nga ne waba ayina engoye 3 azigabana nampaako olumu n'ekitundu waki naye natwalako olumu n'ekitundu natuuka nga ne ŋŋamba naye nze oba lwaki nyina nnyo omukisa oguweebwa ku bantu b'emikwano gyange oba abawala naye nga nze nnyinza kyogera bwentyo naye ng'ate osanga jjajja wange yagabanga bambi nga yina be yayambanga naye ng'olwayironza ga makungula gendya nze situla bantu ne batampa ekyo kyo nkyebaliza mukama sibeera wantu wali bantu ne batampa kulika nga saizi zange nze bampa nnyo naye nga ne ŋŋamba ti naye bannange lwaki oba nze mpeebwa lwaki ono omuntu bwati ampa nnyo sirina kyenkola nnyo naye munnange omuntu bwati abeera njagala bantu banjagala ono nampa noli nampa naye ng'olunsi ndi kulya ku makungula ga jjajja wange nze ekyo nkimanyi era nga ne ŋŋamba nti mukama bwe wabaayo bambi yasiganga ensigo nga nze ndi mu kumuliira amakungula mukama nkusaba omumpeera omukisa kyova olaba nze mu kuyamba sikola loosi nze bwe mba nnawo omuntu ekintu Lovelyne Masha simala kulowooza siddemu ebyombuka muwe nkyagenda kunziriza nze muwa bw'aliba yagadde ampe bw'aliba tayagadde muzukulu wa muzukulu waali wa muzukulu wange bannange ngenda kubasaba bamikwano tuvemu endowooza ezo n'olemesa munne emirembe n'omubuzaako obutuuliro bannange abantu obulako emirembe n'abulako ne watuulira naye ng'omanya mubuzaako emirembe ye muntu eyamusaka ku mukono mumulinga abagamba nti bwe oba ontaddemu kasenteko n'ennyambuka nyina kwambuka nga naawe omukono gwo ngukwatidde ku gwange nedda nze nnyambuse ndeka nnyambuka ogwo gwali mukisa abantu abasinga mugenda mu mawanga kangeza omuntu ayinza ogenda mu Amerika n'okola mukwano gwo n'omukubira esimu n'omugamba mu Amerika nyinayo ekicuba n'omuyamba n'omuwasa nti najja mu Amerika n'abanga yakatuuka mu myezi 2 gwe nodda e Uganda kuba n'alinnya amadaala nodda Uganda n'ogamba kale nze namuyamba nze namusooka nayo ne muwanirira n'akola bw'ati obadde okimanyiiko nti osobola ogenda mu Amerika nga si gwe agenze nga naye mukama yalaba ono alina omukisa mu Amerika wabula mu Amerika talinayo kalandira kasobola mutuusaayo nga naye ate gwe okayina ate nga gwe bona okafuna n'otuukayo ogenda kumuyambako kumusika ku mukono eyo yensonga lwaki mukama asooka kwera gwe visa n'ogenda otuukeyo onaafuna akantu kagenda okulinnyirako atuuke mu Amerika gwodde kuba mu Amerika si ye wali omukisa gwo okyagamba nti wamuyamba naye nga tolunsi ye ku ssaala ze zezakuyamba gwe ote okulinnyako ne mu Amerika oba oli awo tewandigenze kale n'olw'ensonga eyo obanga ogyayogerera omuntu gw'oyambye sooka olinnyemu si mmwe mutuyamba oba si gwayamba oba Masha si nze nnyamba nze singa omuntu ajja gye ndi n'aŋŋamba Masha mpolaayo $5,000 mukama nga nataddeeko kisa era sisobola kuba nago gamuwa naye bwe mba nga funye nengamuwa kiba kisa kya mukama abantu bameka abayagala kuyamba naye nga talina yadde 10 lwaki nze mba nkifunye kisa kya Katonda leka okuyamba omuntu n'olowooza mbu nno gwamuyambye bannange nze mbagamba bwe nti muno mu nsi temuli muntu ayamba kuba singa bwe kyali buli muntu ayagala okuyamba naye olowooza lwaki abamu tebalina busobozi kubanga mukama tabasobozesezza kati awo mukama yaba ayambye omuntu oyo n'agenda mu maaso bw'abanga gotema ekkubo alaba ku kavidiyo akamu omwana era ayagala kusaza muganda we olutindiro naye nga si luwanvu wabula nga yiwe n'asobola oddubuuka naye nga tona omwana muto ayava tasobola kubuukawo amanyi omwana omunenzi kye yakola yeebaka ku lutindo muganda we najja nga amwavulyako ku mugongo n'asomoka olutindo tekitegeeza nti ono avimbe kubanga yamusomosezza ekyo kyabadde alina okukola ekyo mukama kyamusobozesezza abeerewo yetekewo muganda wamwitireko bannanga b'olukwano basitaati tuleme kumalako bantu betuyambye emirembe omuntu oba muyambye yambagame mukama ono muyambye
leka agende mu maaso bw'aliba tayambye nze alinyambira omwana bw'aliba tanyambidde mwana kale muzzukulu aliyamba muzzukulu wange oba eyo gye birigenda osanga mukama oneterawo ekisa walibaawo omusaayi gwange ogulemereddwa omusaayi gw'oli nigumusika ku mikono teeka ensigo mu ttaka gy'otamanyi kigenda kimera oba kibala kikigenda kugirako gw'ogambye mukama asize ensigo naye kyonna ekibala ky'onolabamu omukisa ky'oba oleeterako simanyi oba nze agisize ndikirya oba kiririibwa omwana wange oba oli awo kiririibwa yeetaaga okulya n'okusinga ku nze mukama wagenda okuweera omukisa naye buli lw'oyamba n'oyogerera omuntu abantu bagenda kubeetamwa omuntu agenda kumalako emirembe omuntu wamuwola ate akusasudde ate lwaki toyagala akuyiteko gwe tolina pulaani ku bulamu bwe nga bw'otalina pulaani ku bulamu bwo mukama buli muntu yamukolera pulaani ye pulaani ya Masha bw'ebanga yakuyitirako gwe toyina kyakkola ngenda kuyitirako bw'abanga Katonda yakola kalenda yange nga nnyina bwe ngenda okutuuka naye nga ngenda kuyita ku ggwe ne bw'onootuga ngenda kuyitako ngenda kumala kuyitako olyoke weetuge naye nga nnyina okuyitako kale mukama abampeera omukisa akukabadde kateeso kange kolwaliro ke mbadde njagala tugabaneko ffenna kubanga abantu bangi munyiiza abaana bangi muyambye bannammwe ne mubaita mu biyumba naye ate atuuka mu kiyumba n'omufuukira ekizibu n'oyagala akole emirimu gyo n'oyagala muleme kwagala boosi kusinga bw'ayagalwa boosi gwe n'onyiiga ne mutuuka okwewanala tuli baaluganda mu biyumba naye mwewala nnyo mubula n'okwewa obutwa naye nga tuli bannayuganda naye kuba ono boosi bamwagala nnyo ate nze namusooka nze namusika ne ku mukono naye kati anfuukidde ekizimba nedda mukwano tewamusika ku mukono gwe mukama yatema butemi kkubo kuyita ku ggwe okitegedde longoosa empisa zo weekwate bulungi mwetegereze olabe lwaki ye bamwagala kola ekyo mubaako ky'omukoppa oba oli awo naye mukama agenda kutemera omukisa kabadde kalowoozo kange akolwaleero era nga ngenda mu bbaluwa mwenna baswitaati ebbaluwa njenzizaako kati egenda kuba ku time line mukama bampeera omukisa good morning